abakyala n'abakazi kanjogerere mu tuluba ly'abakazi kubanga buli muntu yenna mukazi abakazi mbasaba bw'obeera nga nikazi tolina busobozi buzikunya kutukula ng'opakuukirira funa alisti bucket eriko ekisaanikiro ekirungi oziteekemu olunaku lw'ogenda okutuula wansi nga lwekyo kyokka ozishokinge okozese detergent ennungi ate nno tobinnyika ne bimalamu ennaku 4 n'otuwunyiriza zishokinge like ekiro ku makyokeere otuule lw'ogenda okwoza knickers togattako olugoye lulala knickers tebazigatta mu ngoye abennaku zino oba oli ku myaka nakati bwe kiteekeddwa okubeera tosobola kugatta knickers mu ngoye z'oyambala kubanga nalabangako abaana abawala nga bwagenda okunaaba anaabisa nnika abo bangi kifu kubanga ekyo kyonaabisa kiyigo ekyo kyonaabisa kiyigo ekyo mukitwala okuva ku nze bwe obadde onaabisa nnika gwandaba ku Tonas Media okutandika n'eddakiika eno toddamu akawaleke ak'omunda akasooka ku mubiri bw'aba kayeekuutisa kifu nnyo yeekuutisa kiyigo nkwegayiridde toddamu kunaabisa nnika gikwate ng'oli mu kinaabiro gy'oba ogenza okunaabira gikunye bulungi ojoze nga bw'oyoza olugoye ezo nikazi omanyi lwaki abakyala abasinga baba ne nikazi nga ziguba wakati tebaziwa budde kuzooza naye omuntu omutuufu okwata obugoye obwo n'obusookinga n'otuula wansi n'otandika ekyakuzaaza n'okunya nga bw'okunya essaati oba dress bw'olina okunya nikazi ezo ate era enogamuka akasabbuuni awo katono ki ng'agikola ki ng'alaba nti etukudde nedda olina ozikunya in fact gently n'ogikebera owa wali akabala we kasigadde n'okunya ogenda naawe okuddamu okugyambala ng'ekintu kiri kirungi naye mukomye nammwe abazireka mu biyigo nga mukimanyi mulina abaana abalenzi era awo wennyini we mbadde nzija nikazi ezo ziba zirina okuyitwako ku musana abanda babagenda gamba kati nze ndi ku mizigo nze Tonas sikyapangisa naye bwe namanyanga nti ngenda kwoza nikazi zange ziri 7 nga nkeera nnyo ate ng'emizigo kwe nali nga mpangisa kawaala wano bambi omusajja omulemirembe baali bamuyita Serunjogi ku nnyumba za Serunjogi nga nkeera nnyo nenzaanika nenzirira essuuka nenzigibika nenjikwata eno peg nenkwata eno ne wakati kati nga ne bw'oba oyitawo nga weetenda nga tosobola kuziraba omusana ne guzaakirako muli ne zikala bulungi ate nenzifunye ne katayimu akazi ayaningako wakati bannayo walina obudde obw'okwonoona ligenda kutandika mukwano si budde bwa kwonoona kati kankubule kuba n'abaana abaliwo bano abagudotikomu n'okutuula okunya kyova olaba bikandida bingi kumukutu kwetuli tweyanza gemwe nabekumira ku mwebali nnyo mwebalire ddala bannange abo n'abasharinga abakomentinga ne mubeera nga kintu mukipuka nga bakipika nga mukipika mwebale nnyo mwebalire ddala mukutu Tonas Media amanya Tonas nga ndi ne Wanyana
Agnes. Agnes. Ojaddi kwata. Ndirina. Ndifunye. Olifunye? Ndifunye. Okay. Agnes. Linyweze. Ndifunye. Tulina ye. Ate tulabe byonna mwayogedde bingi. Tulaberera tuletedde ki. Yagamba atya. Muza kumulaba Otonaz Media. Abatulaba ku Otonaz Media. Soka kwa byonna mbaagala nnyo. Mwebale kutulaba. Aba followinga, aba likinga, mwebale nnyo n'aba commentinga. Nze Wanyana Agnes nga bulijjo. Nebaza Katonda eri abo bakoledde ebirungi. Munammwe abalina embeera etali nnungi. Nsaba Katonda oyo omulungi ow'abaddugavu atufaanana asumulule ebibadde byasiba mu bulamu bwammwe. Mweyagale. Nkyagenda. Ate tunanoonya yesaara endala. Leero tetukoledde ku muti. Omuti gwabakoze si bulungi ne mukaayana neera tujja kuddayo. Ebyo bitonde bya Katonda. Waliwo ensonga lwaki yakitondawo yagukkiriza okukula nga gufaanana bwe gutyo. Tewaliwo omuntu yagufoominga bw'ati. Bw'owulira oli w'amaanyi jangu ogubike. Naye bannammwe muli baonoone. Ate balingiriza. Mulingiriza. Gwe ku bintu byonna abantu ababiri abaliwo gwe n'oyisaamu eriiso n'olaba eri. Tebera tebibulako. Naye era kale nibisigala byebyo. Abaana bayogedde bingi. Cloves. Nanyini cloves kunoonya. Atuwe ku ssente. Tulyeko. Cloves oluseke lukukutte. Promax. Naye nga mbeebaza abagoberera byensomesa. Mbeebaza mu ababirabamu value mwongere mu maaso okubikola. Naawe ajja n'okuba kikube nina advice gye nkuwa. Bw'omala okuba ng'oddayo ng'olivisinga toyitwako ekintu eky'amakulu nga tekyandikuyiseeko. Mwebale nnyo. Waliwo yagambye nti ate ow'olubuto neneebuuza ow'olubuto abeera mu nsonga ziri nenzijukira nti waliwo abazibeeramu nga bambuto. abuuza nti ekyo kiri rare ekirabikalabika. Enkyamazima olubuto lwo lubaako ekikyamu. Ekiri munda kibaako ekikyamu ng'aba yeetaaga kujja musumba ssennyonja amusabire. Olubuto teruba lwokka. Teriiyo mu butonde lubuto ng'oli lubuto okuva nga lwa wiiki egi. In fact okuva nga lwa nnaku ezi nga lwa ddakiika. Ebyogenda mu periods oba obyerabidde. Anso ginoonya wali kyaliyo endala. Ebyogenda mu periods oba obyerabidde oba tokyalina era abantu abasinga abo beerabira ndi lubuto. Omwezi guno ngubuuse, ennaku zino nzibuuse. Omuntu ali nomo nga ali lubuto toyina genda mu periods. Twali ku bakazi n'abakyala. Yes. Waliwo akaaliyo nti abaami n'abasajja. Nga sinatuuka eyo kansooke mmalirizeeko akantu katono nnyo ndyoke nnyingire mu baami n'abasajja. Abakyala n'abakazi kanjogerere mu tuluba ly'abakazi kubanga buli muntu yenna mukazi. Abakazi mbasaba bw'obeera nga nikazi tolina busobozi buzikunya kutukula ng'opakuukirira funa alisti bucket eriko ekisaanikiro ekirungi oziteekemu olunaku lw'ogenda okutuula wansi nga lwekyo kyokka ozishookinge okozese detergent ennungi ate nno tobinnyika ne bimalamu ennaku 4 n'otuwunyiriza. Zishookinge like ekiro ku makyokeere otuule lw'ogenda okwoza knickers togattako olugoye lulala. Knickers tebazigatta mu ngoye. Ab'ennaku zino oba oli ku myaka nakati bwe kiteekeddwa okubeera.
tosobola kugatta nikazi mu ngoye zoyambala kubanga nalabangako ko abaana abawala nga bwagenda okunaaba anaabisa nika abo bangi kifu kubanga ekyo kyonaabisa kiyigo ekyo kyonaabisa kiyigo ekyo mukitwala okuva ku nze bwe obadde onaabisa nika gwandaba ku Tona's Media okutandika n'eddakiika eno toddamu akawale ke ak'omunda akasooka ku mubiri bw'aba kayeekuutisa kifu nnyo yeekuutisa kiyigo nkwegayiridde toddamu kunaabisa nika gikwate ng'oli mu kinaabiro gy'oba ogenza okunaabira gikunye bulungi ojoze nga bw'oyoza olugoye ezo nikazo omanyi lwaki abakyala abasinga baba ne nikazi nga ziguba wakati tebaziwa budde kuzooza naye omuntu omutuufu okwata obugoye obwo n'obusookinga n'otuula wansi n'otandika ekyakuzaaza n'okunya nga bw'okunya essaati oba dress bw'olina okunya nikazi ezo ate era kasita enogamuka akasabbuuni awo katono ki ng'agikola ki ng'alaba nti etukudde nedda olina ozzikunya in fact gently n'ogikebera wa wali akabala we kasigadde n'okunya ogenda naawe okuddamu okugyambala ng'ekintu kiri kirungi naye mukomye nammwe abazireka mu biyigo nga mukimanyi mulina abaana abalenzi nga sibafumbo era awo wennyini we mbadde nzija nikazi ezo ziba zirina okuyitwako ku musana abanda babagenda gamba kati nze ndi ku mizigo nze Tona's sikyapangisa naye bwe namanyanga nti ngenda kwoza nikazi zange ziri 7 nga nkeera nnyo ate ng'emizigo kwe nali nga mpangisa kawaala wano bambi omusajja omulemirembe baali bamuyita Serunjogi ku nnyumba za Serunjogi nga nkeera nnyo nenzaanika nenzirira essuuka nenzigibika nenjikwata eno peg nenkwata eno ne wakati kati nga ne bw'oba oyitawo nga weetenda nga tosobola kuziraba omusana ne guzaakirako muli ne zikala bulungi ate nenzifunye ne katayimu akazi ayanengako wakati bannayo walina obudde obw'okwonoona ligenda kutandika mukwano si budde bwa kwonoona kati kankubule kuba n'abaana abaliwo bano abagudotikomu n'okutuula okunya kyova olaba bikandida bingi olwaleero bw'obeera nga kyenjogerako ogamba nti ky'abantu abalina obudde alimba ffenna tuli bakozi tetutuula butuuzi tulina obuvunaanyizibwa naye bw'obeera omanyi Tona's kankubuuzeyo ekibuuzo omanyi lwaki bagamba nti omukazi takoowa olw'okuba muzadde maama edda olw'okuba ki omukazi takoowa for the reason buli kintu kyonna kyalina okukola nga maama ng'omukazi ng'omukyala alina okukikola bino by'okugamba nti n'okeera ku makya kanjogere ku bakazi n'okeera ku makya ng'oli mukazi tukyali ku bakazi naye natera okudduka ndiddayo buzzi kuba nyina benjagala okukwatako bankube bulungi ennyondo yange naye nga mbibagambye tulina ng'oli mukazi n'okeera ku makya omusajja yakusuulira abaana bali aba bana olina bayiyiza ekyokulya bw'okomawo bana ate bakyali bato tebanatuuka mugundi yeyamba tugambe myaka 8 olina okukeera ku makya n'oyonja enju n'oyonja olujja n'onaaba n'ogenda ku mulimu n'otuukayo nga n'ennakanyama akuluma ennyumba bazivaako awo aba alimba n'ovaayo bazivaako n'onnyoka ku mulimu ssaawa ezi ng'ate gw'oleeta emmere ey'okufumba naddira
bucket biri byalese mu nyumba nabikunganya nabiyiwamu n'agibika kakati nga kati era obuuza lwaki aba yamusuula mu nju n'amulekera abaana yennyini yalina okyebuuza asa ekirungi gw'ogiipadde nti naddira ebinankani ebikajumbe byonna nateekawo olaba nze neewuunya mulimu n'abakyala nga akozesa pads naye nga bw'amaliriza omwezi nga guwedde ng'obisangako mu nju apangisa bw'amaliriza n'akuŋŋaanya mu kiveera kye bulungi nnyo n'amala n'asuula mu kasasiro naye nga birese mu nju nga biwunya enju ezo era ozaawula bw'ogituukamu munda ogitegeera nti eno erimu ebikajumbe ogimanya ebikajumbe abakyala n'abakazi empya zammwe amayu gammwe ennyumba zammwe mwe musula bw'omala okuyiga kye bayita obuyonjo nga kye nakusomesako ekyokufuna ku kamubiri okakozesa enju okuba nga ewunya bulungi nga tokisobola nga gw'oli wa .com style genda ofune baziyita batya sprays ezo ez'omumayumba yes fresheners naye onoonye ekitawunya nga toilet bw'omala okweyonja bulungi n'oyonja enju yo bulungi spraying why not awo nno bagenda kuzongera bwongezi mbuuza lwaki ate baatugamba ka freshen nyumba erimu ebintu byananga bubiri byoyogedde tagirongo ng'asooka troners kino nkikusomesa bw'ogatta pupu n'omusulo bifuna empunya gye biwunyamu ekubuulira nti ono pupu n'omusulo mweguli kubanga 1 + 1 is equal to 2 not 1 + 1 is equal to 1 bategeerekesa wali zibeera 1 + 1 + 1 is equal to 3 in fact zibeera na cubed n'ogatta ebikajumbe n'ogatta susu mu bucket n'ogatta pupu kati awo no freshening enju kati awo ekisero oteekemu engoye z'abaana nti ez'abaana eziddugala nzijja wano ez'abakulu eziddugala nzijja wano olunaku bwe lukeera ku makya tebagatta ngoye z'abaana mu z'abantu bakulu ng'oyoza waliwo omwana nedda kubanga enneekwata y'omwana si yemu n'ey'omuntu omukulu kukeera ku makya yoza engoye z'abantu abakulu maama ne taata zaanike omalirizo kakkane wansi okwate ez'abaana ate nazo ziwa obudde abakazi abasinga engoye zibagubako lwa nsonga mugatta ebitagattibwa omwana akagoye akasiibyemu konna kalinga ettaka ate obigase wamu n'engoye ezizo mbu mwenna mwambala engoye za brown nga bw'omuvuma ebitavumika olw'okuba yeddugaza gwe teweddugazaako ate nno n'abamu beddugaza abavuma abaana n'okusinga bo abaana abakyala njagala olumu ojjogere ku bakazi abavuma abaana oba yamuzaala oba tiyamuzaala n'amukubi obugambo bulaba ebinnya naye mu nsi muno ebigambo by'ofulumya bimatalinga in fact bikola kinene okutawaanya obulamu bw'abaana bammwe okugeza mwabalina abaana nga mubavuma kyana gwe ogenda kufa ng'ozunga kyana gwe ojja kufa obonaabona kizimu gwe wantama nze mulambo gwe ye gwe olifumbirwawa gwe genda kubonaabona nga bwe mumbonyaabonyeza namwe mugenda kubonaabona olulimi lutonzi owulidde omukyala mpulira naawe omukazi ebigambo bye mufulumya nga mwawukanye ne babba mmwe temubiteeka ku baana bammwe abaana bammwe mubalage ebituufu byebalina kukola ntegeerekesa naye okuddira obusungu bwa bbaawo obuteeke ku mwana mutuviire ku baana mubaviireko ddala mukikomye era bw'oba oyagala omwana wagaane kusala olulimi lutereeze gukimanyi abaana abamu bamanyi okgenda mu lusirika n'abamaama baabo omwana alinda ddadi baba amutwala ku ssomero nga ddadi ambongulireyoko kajuyisi awo mugamba juyisi wakati abadde eyo omwana n'asirika okitegedde nowebuuza lwaki kati ng'omuzadde ategeera mangu n'omanya nti
omwana ono kirabika noga kochireke nokamuwa nenche oba omutwana ule kajuisi nga tumuleseeyo chichi watakuwa oliwe kakati awo ngendo gendera yeyo ewamwe ojja kiwulirizaako kiwulire naye nze mbalabudde abaana bamwe tembafulumiza bigambo bibi nga mugattagana entalo ze mulina mu family wakyawagana n'omwami tofulumya bigambo bya bukaawu kubanga tokwatagana na musajja yakuzaala mu mwala n'abasajja babadde ne complain yaabwe beebuuza ate ekyo kino kitutte ebbanga ddene mulaba otunazi media ononjulira waliwo n'omulala wano yakyogera nga yeebuuzanga kiki ekigenda mu maaso abakazi oba baana bawala oba bakyala nabo abakyala n'abakazi mwabyawudde simanyi tugenderawo abakazi n'omwana omuwala agendera omwo kasaba nga weza 18 years agwomu mbwe babaala kujjamu obuntu bwabo okanoonya tokalaba anti kaba kalabika bubi mulimu I'm sorry wama mulimu sorry yaki mulimu omukazi nga in fact olaba je nyambadde ya black yes naye bule nchafu nga ya black ogitunulya n'ogimanya nti yemaze emyaka 7 nga tayozebwa era kyajambala nga jambala buli lunaku kayambala nga takoza kakati nenika azizino kuba mwomo a week nagenda ku mwezi nagenda ku myezi emyaka 7 naye bwatuukira okubeera nga alina bbula enyangu y'okwoza mbulira nika eyo gyoyogerako agenda kugijjamu ng'efaanana eti kyova olaba bwe batuuka okugenda mu bikolwa mu kikolwa mu bisenge yeeyambula omwami tamulaba mb'okanoonya tokala waliwo sigenda mwogera naye yemanyi nabo comment section bagenda muleeta yakanoonya yakalaba n'akanoonya nga buli lunaku akanoonya takalaba nakaneyubana ajanga takalina kiki nga buli wagira bwati amulimbisa wakira dda wali amulimba ayagala kulaba nga naye kumbe ate naye akola ki naye amulimbisa naye kati ate abo abantu bagwa mu ttuluba ddala maybe omukazi tayagala musajja oyo kubuulireko ekyamba singa abadde amwagala ebintu binyuma nnyo nga birimu okujanjawaza ntegeerekeka omwami oba omusajja oba boyfriend binyuma nnyo nga yakwambudde bbula nga bw'alina obugambo bwagobereza anti njogera nga bwekyandibadde naye bwebeddugala ng'alina n'obugambo bwagobereza buli kyajjamu mpaka ku kisembayo era leero ekyo sijja kyatula naye era okitegedde nga kuliko ebigenderako bw'ebeera mmere kuliko enva naye bw'oba ng'okyali ku leve eyasooka oggyeko ettaala mala okweyambula neeyambulira mu ssuuka neeyambulira mu baketi musajja gwe noonyereza omuwala oyo oba omukazi oyo gw'oyagala ekisooka ayinza okuba nga tamwagala oba ng'obukyafu bwe buleeta ekyo nze nja kugamba bukyafu nze kazi kogambye makati wali kubanga abasajja obalaba balina entondo mu butonde bwabwe lwakuba abakazi bagana okikkiriza abasajja beenyinyala nnyo abakazi lwakuba bagana okikkiriza naye nze ndabye abantu banyi nga bavuma abasajja talina maanyi gasajja nambonyaabonya netutuuka alinataka kwekwasa naye nga bw'otuuka ekyamazima nga naye bw'akomawo mukazi gaako we yakupangisiza mukazi gaawo we musula mu nnyumba yamwe eyo gye mwazimba ekyamazima ng'amaanyi g'ekisajja gagenda koma ku mulyango lwaki nga gw'omanyi ekiswa ekiri mu nju naawe ng'omanyi munda mwafiiridde mmese n'oyingira mu nnyumba nga n'ekyandikwaniriza kyova olaba nze nyina ekintu ekinnuma olaba abaana bano be tuzaala nze neebaza Mukama atuwadde abaana naye abaana bano tobasinzanga mwami wo yagala nnyo omwami kubanga abaana bano bazzi abaana bammwe bazzi waliwo yagamba nti ye tawa mmere
tawa mmere baana neggwamu olw'okuba baana bawe nga tanalya waakira abapakira bikopo by'amazzi ne basooka bakkutako n'alyoka abawa kamera akatono kano ate oyo mufuta bufuta si mufuta singa kaba akaliwo akamere ate kyeŋŋamba kiikino akamere bwe kaba nga ke kaliwo kyova olaba tulabye nnyo n'abantu abali mu bibuga ng'apangisa naye nazzi kuno nga ne bwe kaba nga katogo n'okabega bulungi nnyo n'okateeka mu lulagala lw'oyotesezza n'omusana oba n'olubabulako ku muliro n'ossaamu akatogo ako n'okazza mu sefuliya ey'ekituli n'okazzambu oti omwami waasobola okujja n'alya akatogo ne weewuunya n'atajulirira na ttooke kuba okateesetese bulungi naye okumma abaana si kirungi si kubamma wabula waakiri batetenkanyize my husband first then abaana nabo ne bajja oluvannyuma emmere bw'ebanga tukozesa mmere y'emu ffenna eŋŋenda kukwata emmere y'omwami wange nga ffe tetunnalya ngitegeke bulungi abaana bano mbawe sibasanjala nabirabanga wajjajja gye biri ate saabikubulirako wali mu gundi gye tubaddeko ey'enseenene abaami bammwe be muba musooka okufaako then mudde ku baana bammwe abaana bammwe balungi nnyo tubaagala naye abaana bammwe bazze babeera eri mu nnyumba nga bakulenge azze yeye n'abagambe mulete swani mbawe emmere kati mwe mumanyi dadi atuuse kati mu baana abo mubeeramu amatira taata okufa obufi era byonna obikola nze ŋŋamba abazadde oba musajja oba mukazi byonna mubikole nga mubimanyi naye mu baana abo bonna mulimu abaagala mubaamu abamatira maama mubaamu amatira taata nga ye kyonna kyokola ayagala taata mu buli ngeri yonna waakira muŋŋamba dadi omanyi eriiso lino linnuma ntwalako mu ddwaliro baba batuuka mu ddwaliro mu kkubo namugamba nze sina wannuma nagadde kutambulako naawe omanyi luli mami nagamba bwenti na bwenti nankola naye ebiseera ebisinga babeera abaana bawala be baagala nnyo bakitaabwe kyokka ate abaana abalenzi baagala nnyo bamaama baagala nnyo bamaama so abakyala n'abakazi mbasaba ebigambo bye twogera mu bitwale nga nsonga nkulu ate mubikole lwa mpaka mweyonje mwoze obuntu obwo mwoze obunika nga bw'okwata ng'oba ofuna obudde n'otuula wansi ng'olina ekyogenda okulya emmere yo n'ogiwa obudde na buli obuntu bwa obudde okakunye wakati awo kakebere nga oba weebaka ku mwenda gwa kiro gwomanyi eyeeweza omumba bazikuba bajja ziba nazo nze nkubulira okuleka ng'olya bikooyi za bizibu mu mwezi ebisigadde batambulirawo nga bataayaaya akasembayo akatalekeka ku nsonga eyo chapter eyo njigale wabula ndidda n'endala ekyali open obudde buno ekyali open kale ku budde buno ekirala abakyala mwewe ekitiibwa abakazi mwewe ebitiibwa mwambale ebibajaamu nina omwana omuwala gw'ensanze ali myaka njibadde oba nga ndowooza nga 2 kumakya mbadde nina gye nfubutuka kumakya naye ng'ayambadde ennyambala ekyamazima nga ne bw'aba muntu we agenda kusanga kinnyogoga agenda kusanga mugogo nga gunnyogoga gulinga omusota nga kyayambadde kisinga ndowooza nga kiringa musipi kyemba njogera bwe nti nayambadde sikati eringa musipi kali katwogeddeko kabaddemu setegereza ng'alinga ayambadde omusipi obulungi bw'omukazi tebabutwalira wabweru akantu ako kabagambire ddala obulungi bw'omukazi tebabutwalira wabweru mu bbanga teryabulaba nedda n'abo ababulaba ne bakusiiya toba na kitiibwa bwe bamala nga bagamba oza kirimu akantu temuli kyayerukira bwereere ntegeerekeka obulungi bwammwe mubuwe in fact beauty yo giwe value yambala classe
okwambala obulungi tekitegeeza kuba nangoye nnyingi troners wabula olumu lwolina making sure nti luli clean olugolola buli bwodde ekirowooza ku makya kagolole bakabe nga bakakulabyemu ejjo bakakulabyemu leebolo naye nga kali clean ekirala nga kakubukadde ku mubiri bye mugamba mbu atunda ayolesa amalawo mangu musaaga kyova olaba ekidibo era kingi bugubugu si muliro tewaliyo kyofumbisa ssanja ne kijja okunoonyereza kuli nti abakyala oba abawala oba abakazi abeerabikira byabwe tebakyasiza ofumba. Omanyi lwaki? Agamba munnange omanyi lwaki? Katonda yandeetera ono yes, mutandagewa yesiba mu kisikaati kye nga kiri awo kiringa kifutiya kizitowakira abiri nga ebbugumu lye lino lyonna ligenda kusigala mu mubiri be n'okikwatako bw'ati ng'owulira kizitonoga negundi oyambadde kikutiya naye nga ye ssebo naye nga bw'osanga omusajja amulina alina buli kintu kyonna alina faamu alina sente bamuvuma okufufi ye ekikazi wakinoonyaako ki nti nze kyenkola ki kyenjagala munoonye ensonga eyo obulungi bwammwe muleke kubujajamya njagala ombuulire mukazi gwa ndaba naawe mukyala gwe nga wandiyagadde mutabani wo akuleetera omukamwana naye nga Uganda yonna ebadde emwogerako nga yeeyambula buli kimu kitambulira ku ngulu nga kyambuzi. Waliwo olunaku lumu in fact mukama yeebale ekintu ekyo wali okimbuuzaako one day one time nti abayimbi okufuuka serebu kitegeeza kweyambula naddala abaana abawala nkwegayiridde genda onoonyerezeeko abantu bemugenda okugamba nti ba .com style kubanga waliwo omuganda wange abogeddeko nti bwoba wali mu ligimu ya Eagles Production bakuwe buwabudde abayi n'ennyimba zaabwe kanjogere ku Eagles Production yokka n'ennyimba z'abantu abo zaabanga mu value bwe zimala okubeera mu value baamanyanga bye bateekeddwa okwambala kizibu okusanga omuyimbi wa Eagles Production nga yali akunama okwewa ekitiibwa kirala n'okwejeeguula kirala bwe weewa ekitiibwa n'abakulaba bakuwa ekitiibwa tewaliiwo ku nsi muzadde azaala mwana we nga tayagala mwana atalina kitiibwa taliiyo ne bw'obeera gwe yeeyambula one day one time atalina mwana ogenda muzaala naye at the end of the day kweno.com akafaananyi kalidda ono yali maama wo bw'olaba ebinyuma ebyo troners mu mukwano tunoonya essanyu mu bitanda byaffe n'ebisenge abako abagenda kukima muwala wo okitegedde bagaane wali omanyi ekintu ekiruma troners okubanga ogenda kwanjula mukazi n'oyanjula omukazi naye nga okuva emmotoka we ziwetedde nga baga bane bamutuwonyeza mutwale kiri kibadde kizibu ku kyalo kuno ng'omanyi kyekitegeeza troners mwegendereze naawe abadde akikolanga gw'owulira okukunama ly'eddembe lyo olimba abayimbi genda onoonyeeyo akiri genda onoonye ekikukwata naye nga kikubuniza wenna oyo bwe yasazeewo kwambala mpale yambala empale nga basazeewo kwamagini naye okukunama waliwo n'abayimbi abamu ng'emyaka tegikyasaana kukunama mugende mubuuze omwana gwe bayita Dema Namakula ababuulire nti ye bw'atakunama ani amusinga okubeera famous waliyo katugambe bonna ng'ayimiridde waggulu yakutte wali waggulu oba kitegeera tugambe Nandujja oyo ate muveeko alina class ndala eyo class ndala oyo mutte ayina awadi mama abaveeko class ndala eyo mbatumiddeko bakyala mmwe waliwo noyayimba ekimbeewo bamuyita lema tuveeyo eyo mbatumiddeko mama Nandujja nkutumiddeko Mariam Ndagire oyo nno gundi wa Ssaabasajja Kabaka oba wa mituba emeka nkwagala nnyo nabweru mbaagala nnyo abakazi abo beewa respect beewa ebitiibwa bamanyi myaka gyonna kuvanga bawala nga bayimba bamanyi kye bateekeddwa okwambala era bagenda kukijjamu ki result kye zigenda okukivaamu mbaagala nnyo bakazi mu ababiri
mu byongere maaso mbisomeseko n'abantu abalala Lema Namakula wherever you nze nabeerako tuzaako banno obabuulireko ekirungi ekiri nabeerako ku supe nga Mumbejja Mariam Ndagire ng'akola ku supe naye saamulabako kakongovule kubanga olugoye lugenda ddala paka wansi akapa n'ogamba kakati bannange naye nga abaana leero nno tulina ekintu ekyatujjira be baana abawala abeeru kakati agenda n'atunula mu ndabirwamu n'emulimba baba mubatunulamu ng'ali bwerere tuku isoke ekyo kya butonde ne bwembeera nze nga ndi mu dressing mirror waliwo n'omu yadduka musigenda kwogera waliwo omu yadduka mu ndabirwamu n'agamba Mukama undi n'amala ategeera nti ndi bweti bafuddeeze ku mukutu gwonna n'addukayo mu ndabirwamu Annie Taylor nkutumiddeko ogamba oti Annie Taylor oli mukazi n'ekitundu ugwe naye enseera si nnyangu okay kale byebyo endabirwamu tezibalimba mugenda mu ndabirwamu nowerabanga okyali wa 2 3 kukyaliko kokka nyama naye tolowoozezaako ku 2 amalala agaddako ogenda kuba ofaanana otya bagamba nti enviiri enzirugavu ze zikolerera ezaddi enjeru kakati n'emyaka emito gino gy'oli gye gikolerera kiri ekyo mu maaso ky'ogenda okubeera mazima naye ekyamazima abaana abawala simweweebuula nnyo lwaki temuddamu kwebuuza lwaki mugibi kyembadde mwagaliza embazze kibuyaga asudde Tronas Dry Cleaning ebujuuko kyekyokuddamu kyo bya dry cleaning services twoza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuuko Katete stage awo ku Kalongooti ku kkubo eridda ekyebando leeta engoye zo mu Tronas Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugango ogukuluma jangu mu Tronas Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintoshi beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 abiri nsajja mugamba biki oyo musajja oyo musajja olwaleero ndi looya w'abaami naye katulabe nti kituufu ekyo kyoyogedde nze ndi musajja ndi mukazi abaami wamma omuwala bw'atandika okugamba obudde bwonna bw'omalidde biki byebintu byokoze mugambe nti okitegedde Tronas mulimu abalina ekizibu nakyogerako nga ye waliwo bubezi oba nkiyite na kizimu nga kyo kimugoberera nga nnyina bwe yali nga n'ebyo ebimutawaanya maama teyafumba n'omwana era bw'aba teyeerwaniridde ayinza obutafumba ate era munaye babyogerera ddala olwomusanga ngamba nenze ne mama wange nange saamulabako mu bufumbo anti kati ekyo olaba omusaayi gwe ate naye n'azaala ng'era maama we bwe yazaala n'abaana bakotogedde mu kifo ky'okulwana kikomaawo kikome ku ye atandike in fact azimbe bridge eyawula giri emirembe ne guno abaana bazadde bo bafumbirwe naye nga takiriiko tumugamba jangu ate ne luli nabagamba bajja kujja banoonye nze mbatwale babateekeko omukono be mumateeka kuba mbalabyeko enkeera nga ddemu afumbirwa mbalabyeko nabafuna abasajja ne bafumbirwa siri ku bakyafu togatta nnyama ya nkoko mu nnyama ya nte n'obifumbira wamu njawulira ddala bulungi nnyo emu eyinza okutta ginnayo kituufu kubanga n'ebirungo ebigenda mu nnyama oyinza okwekanga nga si bye bigenda mu nkoko obanga otunuulidde kufumba naye nga abakyala n'abakazi twewe ekitiibwa endabikayo kyekitiibwa kyo muleke kuddira mibiri gyammwe egyo by the way ate bwe nzirako ebbali abasiraamu obawa nnyo ekitiibwa kubanga omukazi omusiraamu yakugamba nti nze omubiri gwange
Gwa mwami wange. Gulabibwako mwami wange. Ndi kwabo abakikuuma okuva gye kitandikira so saaba ebikirira mu kisiibo. Batumiddeko nnyo nga ggwe mu kisiibo mweweve yiringidde. Mera osiiba mu shaliya mpanvu ekomeeri naye ng'ekisiibo bwe kinagga ogenda kukuna. Asaba busabi nti ennaku ziggwako ddi. Naye ndi kwabo abamanyi nze nali ndi mu saluuni Kasubi awo. Omukyala bamuyita Naggayi. Nga tuyina ba customers bali aba. Abakyala abo bajjanga okukola enviiri omulundi ogwo. Naye nga tunaabakolako nga tuteekawo kateni. Kwamukolako n'ekisenge bye bimulaba. Naye nga balina baddamu kumulaba. Addamu kulabibwa. Mwami we. Era yakugamba nti olaba akatambaala kano. Ngenda kejjirako mu kisenge. Omuntu ateekeddwa okulaba ku nviiri zange zino nga bwe zivudde mu saluuni. Ye muntu eyampadde ssente ye mwami wange. So mbeegayiridde abakyala twewe ebitiibwa tusooke tunyumirwe abaami abo. Mmanyi lwaki obeera n'abasajja nga bajja buli muntu ayagala kuyitemuuko mmwe muba seducinga ate bajja si kye kigenderera. Naye bwe baba seducinga abasajja abo mbasaasire nabo bantu tosobola kulaba mmere ng'eri ku sowaani awo eyidde yeetaaga kulya nga lwaki gwe totestinga olaba oba ewooma oba tewooma. Kyenva ngamba n'abakyala mwami we akomawo agenda n'akomawo ng'era mwaka ku mwaka omulaba nga akuliko kuggwe mwebaze. Ekirala bw'obanga owuliranga okukunama okwagala nnyo in fact kino nkiragira kiragiro teeka oli wakaawo n'omwami wo onomira mu kisenge genda owuliriza oluyimba lw'omusajja omu bamuyita Aluna nti teweesaaniika nnyo ate bw'obeera ewaka ogenda ononye bwapatayiza abakazi abamwakula bulungi naye n'okwesaanika mwesaanika nnyo mu mayumba eno gye tuli tulage nti weesaaniise oyambadde bulungi ogumidde. Sigambye kwambala mivuliya naye yambala ebikunyumira nga bikuweesa ekitiibwa. Then bw'omaliriza bw'oddayo ewaka noonya bwapatayiza mugende mugule ku bunnayiti obuliko ogambe nti kano kanayiti nkambalira mwami wange. Kwesiba kaleesu kasibe eno bwoti nga buli wotambula kubeera ku kazi kubeera ku kazi yambalako kanayiti mu kisenge kyo otuuse mu kisenge kapatayiza ko kalina abamu babeera bokka ng'abaana bazze ku masomero n'ajulako kwesiba kwebika blanket nga babaako bubeezi kikyamuze tonazi nkubuulire ewange awo kasitanzuuka ku makyanga abaana bali ku masomero kati essaawa eno siinayo yadde atya mukwano we bukya ku makyanga si budde bwa mpewo nti nnyina alaje ansumbuwa ng'obudde bubuguma bulungi kati engoye ziba zaaki mu nnyumba oli wekka nebweru nze ndi mu kikomera nebweru bulungi nnyo kasooba ngo byebimanyi naye nawe ekinyonyi gw'olimba era otalaba kulingiza nze omubiri ogwo guba gwetaagamu okwo ku mpewo n'otambulako oli mu nnyumba oli mu muzigo akayumba ko kyokufa naye weesaaniise ng'oli mu nju yo weete n'omwana w'abandi n'agende waliwo n'abasajja nabo nga baagala nnyo akomewo ko ng'alinayo okwo ku kipya kyalaba ajja akusanga mu kigoye kyeyakuleseemu ku makya tonnanaaba bw'atuuka n'olyoka ogenda mu kiyigo okunaaba oba ani yabaloga abakazi kozi nange ndi mukazi mbadde neerabidde mbadde njagala kubuuza nti nde oli mukazi oba oli musajja abasajja nno mumuwe ebimuli bye lwaki ku Valentine tebaabimba nze njala nkubuulira abasajja bakyabavuma nnyo nti olina maanyi gakisa naye ebireese ebizibu bingi toyinza kulaba kagere k'omuntu nga kuva ku makyabo kasiibye va ku kagere olugoye lwe wamuleseemu nga lwalimu ate nno nga bw'otuuka n'akugamba ontabulirako awo munva nze ngenze tukava kino kizibu kya ggwanga kimukama kyova olaba abantu olaba abantu ab'edda ne leero kyekyandibadde kinyuma naye tetulina kyakukola kubanga ensi ekyuse abakazi tebaali balungi kukola abakazi naye olw'obuvunaanyizibwa nga bungi bagenda ne bayiiya si lwampaka ne bakola naye nga si kyekyandibadde kituufu omanyi lwaki
nti ku mirimu omukazi gy'alina gyokka ng'ali waka wano bw'agattako na giri tembere nze nammwe abakazi abatumiriza abasajja waka amazzi ago bwe gajja ganteekere mu fulasi tufune akayumba tubeere wamu. Omukazi tolimeti kulagira musajja. Ndeetera ekidomola ekyo kiri ku taapu. Mukwano ojja kyenonera. Leka yeetume akulabe nti ate kati obadde ova gula ndagala walese otadde ekidomola ku taapu n'agamba kamuyambe. Bambi agenze gula ndagala anzije ntwale ekidomola kino. Ate bw'okisanga akijjawo tokafuula kamanyiiro. Jo bw'ogase nnyo wabadde ki? Aba koze kale nkiziza nkiwewudde. Mbegayiridde abakyala temutuma baagalwa bamwe. Kola kino abasajja bonna bagamba mu kisooka balinga babbebi. Baagala nnyo okubalera ng'abaana. Era omusajja nga yagudde ku mukazi amuwa keya ayinza okuva ku mukazi gwe yagattibwa naye empeta. Omunoonya nga tomulaba. Naye ng'ekintu ekyamutwala si kinene kya nnyo. Muno bamanyi kwebuuza naye oba yabaaki. Naye nga talina kiyaba. Nga tekiriiwo. Ate na munnaye abamu ayinza n'okuba nga tayinaayo muntu eyo. Naye bw'abigattagattamu n'ebyenfuna n'angamba kambeerewo kandabe mulabe. Oba okitegeera. Naye olw'okuba waliwo eyo embeera n'agamba engoye z'abaana tazooza tezitukula. N'ogamba nti leero ngenda kutambula ne Junior. Junior agenda kujjayo engoye z'ayambala nga toziraba. Omuntu n'abeera awo mu mbeera eno nga weebuuza. Ng'engoye z'abaana ziringa bisiimuula. Be bali abooza engoye nga bazigatta. N'agatta engoye. Naye bannange naye buba bukyafu n'abakigwa obutakuleeterako kulowooza nti kale ezizo gw'omanyi. Swalira eyo bibyo. Naye n'okitegeera nti omusajja aba muki aba musajja. Ekirala abakyala abalina abakazi abalina abaami abamwe nga muli abakyala nga babiri oba nga basatu ng'okimanyi ne baba bana si kibi. Nze nkiwagira era nze omwami wange bw'atangattako ate olwo ngenda kukola ddi n'amaanyi okulaba nga nepima ndabe wentuuse. Era nze wamu omwami wange Joseph oli waddembe ebyaffe obimanyi. Nafunayo omuntu waba nga kyayagala. N'omanya nti ndabika ndi ku level. Omusajja kambabuulire mmwe abalina abasajja essaawa eno nkyali ntya. Naye neebukya ku makya nga amutaddewo. Soke. Bw'omala mutegeera. Kutumiddeko nnyo Honorable Aruna Kasolo. Weebale nnyo okulabirira abakyala abo abasatu. Bona class. Olina gw'onyooma. Ate buli omu akompitinga ne munne. Eyo competition. Etali ya bulogo. Eba egenda kuteeka mu straight line. Obolo kyali awo n'aleeta birthday. N'aleeta birthday n'ogamba kaakati nno otembere n'ajjira ku mukodo. Ono n'agamba ngenda kuyimba kanakayi. Ono mulala najja n'agamba omukazi atalina ssente. Ate bannange tutumiddeko Honorable. Onyumirwa obulamu kuba sayidi zonna ssatu. Wamu ne Dr. Aisha. Naye omwami wo si mu bubi. Yes, mu bulungi. Naye era nga kye kituufu abakazi tuli bangi nnyo. Tuli bangi nnyo. Genda otunulire population ey'abakazi. Mbo mwana yaŋŋamba mbo omusajja mbo kitone nnyo asaana kuba n'abakazi nga 10. Kyo kiba kisusse naawe ate tulonazo oyo aba mwenzi bwenzi. Oyo bwamalaya oba bumutta. Nga anoonyako ne weewogoma ne wabula. Nkomyewo ku mulamwa muve ne tulonazo lwaki ate ebintu bye nekamaleyo ebintu byange. Bakazi mmwe ng'olina omwami wo ng'alina bajja b'abalala. Mu kifo ky'ogenda mu ndagu, mu kifo ky'ogenda bakuwa akatimba okateeke mu mulyango, omwami bw'anajja akayitemu agenda kusigala mukwano bebi. Akabikka omulalo kekalibikuka ojja kwewuunya. Genda onoonye biki noonyereza ebipya. Omwami wo badde baliwo kati abali obulungi nga yewe batuuka we bali era balina dayini. Yayoleza omwami w'engoye.
omukozi yaboleza amasuuka omukozi yagulira omwami gate banange nga omwami waine moroka gome ekyo kitegeeza nakuba engombe nga mukyala we yamugulira omenye ekyo kitegeeza mukazi gwandaba obwana obwo abakazi bayomba nabo mugo batwalidde abasajja naye baveeko naye omanyi kye bukola nako kajjanga kali mu night kugulawo gate ekyo ng'okijjeeko emirimu gyakola omukazi gye yandikoze eki yandikoze emmere omwami waakomawo atya n'atuula ku dining table omukozi n'aleetera omwami w'emmere ngera enkyotwala nti namukwaya yatutte omwami babagabula naye bw'omanya nti omwami we yakuteekako omukyalo omulala naawe kati bwadda kyusa mu nkuba genda mu style mpya naawe kyayi nga bamufumba batya nga tomanyi bafumbye batya kyayi genda okubeera n'omukozi wakati kitegeeza kulannama omukozi ono akuyambako we mpeereza akakambaako ndi mu kufumba omukozi n'akufumbira enva z'omwami waataayo omukozi n'afumba enva z'omwami we genda omwami we ali obubi okuva lw'ogenda okukola kuva ku Monday mpaka Saturday n'olw'Essande lw'osiibyewo era n'ola banenze nkoowa nnyo namukwaya enva ezo zifumba bulungi ng'omwami we wali agenda kulya ku mmere tuulako wansi waatako kwolwo tuyambeko ofumbeko ne ku mmere eriko mu ndagala okole ebyenjawulo atuuke wansi naye abeere nga awunga buwunzi naye ng'ebimuwunza bye mukola noddira ebisowaani olubijja mu mazzi abantu abamu kibi nga tumanyi kwoza bintu oli naddira ebisowaani obona bucaafu naddira ebisowaani ne babinyumunguza mu gundi emu mu mazzi ga mulundi gumu akijjawo no mu sabbuuni ate sabbuuni ayoza engoye kugamba n'olabira ddala ttembera omwereere kakati bwaddira naddira kino bino ebizi twajjirwa nno obutawulo obusiimuula ebizzi bulinganga bwa mutonninnyira omwami agenda kulekawo agende wa Nambaeza namba 2 gwe gwabadde ajja nti enabeera ennaku 2 ewo olugenda kufuuka lumu oluusi ng'omala n'ennaku 3 nga tomulabye bw'ajjawo mukole ebibanyumira omwami nze alabika ewonzo bana mukwano gwe manya bumanya gwe kasita otegeera nti oliko akawakati lw'ebbali tandika okyuse vibe ate kati twayiga abamu si baloge abamu babaloga naye abasinga obungi 70% si baloge abakazi be babeerogera ne babagoba ewakanga wafu waliwo awakana abakazi mwe bennyini omusajja omwerogera n'omugamba fuluma amunako mugamba fuluma naye n'atuuka n'agamba naye banna wano wennemedde kiddako sikunyola nsingo omusajja abyogedde dda naye nga ekyamazima kiri okyala yes nina okusala amagezi okulaba mu buli ngeri yonna omwami head of the family ge mazima ye mutwe ge mazima wadde weewaawo abamu mukifudde nti munnange eyo nja kukwatayo tolingizaayo olulala wendidda nja kukwatayo eyo tolingizaayo nze nakiri obadda kyenoonya nti njagala kumanya ddala abasajja asobola kuba fevaringa paka abalimba wamma ndiroya wammwe nzija ndiroya wabasajja nzija oliroya wabasajja nnyo nzija onoononya wooyita bulungi gwe kati kyobadde olowooza kati sina wempita nyina nno n'omukyala eyalaba gundi vidiyo zino n'agamba naye mukazi wattu noddira abakazi banno n'otukuba abantu tebaagala kubabuulira mazima nemugamba erinnya ate nno libadde ligenda kufubutuka mukamona nemugamba sibakuba wabula njogera ebituufu ebirina okubeera omwami wona agenda okunaaba n'otamuwerekerako mu kiyigo tebalina budde obadde omanyi nga famire zesinga tezikyalina na tawel amuwa kireesu kozesa ekyo nga kitawulo bw'okitunuulirako kifaananako ettaka eryo lyolaba nga tawulo ya wiiki ezo 2 nga bagiguze nze nyina tawulo gye nkozesa bwe nali nga nsoma nakati gye nkyalina gye nkyalina kye nakugambye nti oba oli awo b'ogamba kogamba ne wabaayo agamba sha nja gye muleetera
Njireeta ne ngiteeka wate enswazi erabika bulungi. Bw'okwata ekkubo okuyonja ng'otunuulira wandibedde otya mu butereevu bw'obulamu bwo mu buli nsonga yonna, kikube south and west, east and north, ojja kunyumirwa. Olwo nno okulekebwawo okugenda kendeera. Okuleka omudibo bwategeeza kugenda kendeera. Okuleka abalina ensonga. Okuleka abaliko ensonga eyo njikaatiriza nnyo ng'oliko ensonga. Gwe ng'oliko ensonga muganda wange, ng'oliko ensonga. Byebyo nze munankubako bukubi mwetereze mubeere mu bufumbo bwammwe. Bw'obeera ngo waliwo omwana wano akayita akafumbo, bw'oba oli mu kafumbo ko kanyweze. Wadde okimanyi olinayo Joshua akuyinula naye nyweza akafumbo ko. Obadde okimanyi ng'akuyinula takugula. Abafumbo omufumbo ayenda kumufumbo. Kubanga n'abasajja bagenze bakoowa buno obuntu. Bakooye. Agenda oli mufumbo. Nange ndi mufumbo. Anti saawa 2 olina okubeera waka. Naye saawa 2 olina okubeera waka. Amasimu esaawa ezo tewali enoonya akubira mu ntonazi. Kambeere ku ekyo. Sanga mwetereze. Bino tebagamba ffe. Naye era si bino sibigamba basajja n'abaami. Naye era bw'otunula abantu bwabo. Naye nga wamututte bulungi nnyo kubanga ajjukira ekyo ekyabo abaddakiika 25 dakiika 3 kiggwera mu lodge. Mu lodge. Siringa akuba omulimu ogwo naye nagwo gukoze kyamaanyi okutwonoonera abakazi n'abakyala. Kubanga oli bw'amufuna bagenda kumala mu courtship. Gambe kale nga omwaka gumu. Njogedde nga ku mwaka gumu. Omwaka gumu bwe guyitawo n'agenda n'agamba kati kankuteeke ewaka. Oba ntegeereke. Wakati mu kumuteeka ewaka n'alyoka alaba Gasiya. Naye nga kyandibadde Nazzikuno obadde okimanyi ng'oggyeko abantu be baatwalanga nga talabyeko ku omusajja tamanyi mukazi bw'afaanana n'omukazi tamanyi musajja bw'afaanana. Ekyo nno sikiwagira. Kikyamu. Watya nga ntutte wa lwazi. Ekyo kyo. Nga balina kusooka mutugabu. Wabeera nga asala empewo. Nga balina kusooka mutugabu tuzinfune wempita. Ako tujja ku bikyali bingi. Kati mbiraba bigaziye. Bingi. Nze nzikiririza mu musajja okusooka okumanya emmere gy'agenda okulya bweri. Mazima. N'owasa omukyala ng'otegedde bw'ali. Empisa zifaanana zitya? Amanya okufumba, muyonjo bitya? Omutega n'omutega ewaka ajje ayonjeke waka olabe akimenteyininga atya ng'ali waka. Omwaka guno gugenda okuggwera mu Tronas. Oba otegedde obunafu bw'omuntu ono, oba otegedde amaanyi g'omuntu ono. Yes. Tuyinza obutasukka wano. Entanda gy'obasibira abo naddala abatamanyi kukunya buntu buli. Bunikazi. Gye busigala nga bulimu ekirayini ekyo. Akatalekeka ku nsonga eyo. Buntu obwo tebukaddiwa. Kasitoba ng'okalabye. Busuula bwa bukyafu. Kasitoba ng'okalabira bulungi tekakaddiwa. Omanyi abantu abookya kasasiro bwe basinga okwokyeza kasasiro. Anti kasita kagendamu oluusi yakakozesezza mu nsonga z'enjogerako okukoza takusobola ng'agattamu paadi ng'asuula muli. Naye mukama. Akatalekeka abakyala baŋŋambye njogere kukoza nikaazi kemansemba nako. Nkwegayiridde bw'obanga teweekakasa ky'oli olaba detergents ezo tukozesa abakozesa Sunlight, abakozesa Magic, abakozesa Elio. Bw'obanga teweekakasa wano mu kukunya ngenda kuwa advice topapa. Funa bucket yo omanye nti olunaku olw'Essande ngenda kubeera weewaka. Ekiro ku Saturday bw'okomawo yewamu detergent yo tekemu amazzi bubuliremu bulungi. Keera ku makya obwoze obwanikeko ku musana obikkemu awantu awali
oli mu public nga bali ku mizigo keera nnyo yoza abantu tebanafuluma yanika bikakesuukayo bulungi kwata pegs side and side kisinza ati njogedde ku muntu n'okukola nanti olwo kati bagenda kwesootinga jaye tusuuke sawa ya kwesootinga jaye suuke etegeerekeka ogibike ku nikazi ezo zikale era tokwatako kubuusa baliwo leka balowooze nti okutte suuka then ate ozikuume beerawo ozirabirire bwe zikala ozaanule mu magazi nga tewali n'omwazimazi bw'oba oyagala munno anyumirwe kyalya kirabirire kiteekemu bubeere bulungi mwera